Halo. Yamongera ku omufaliso. kunyumba naye takisanzeemu agambye bugambi kandete emipaliso ntwalire bali kubanga emiriro gyakola ki emirimu gyakwata katubatwalire tubateekerawo abasinga obungi muno tebeebakamu ate basinze n'okugitwala naye nga ffe tuli kubonaabona n'abaana olaba tusula wabweru era nze nsula wano n'abaana na buno obupaliso buno babumpa buwi omwana oli boyi yampa buno era bwabwagala abutwala nze nesigala bwere nga bwendi wano bwenti bwenasigala abaana bange nga bebafaana bwe batyo bwe basigala zeina abaana kati abaliwo bali abaana 12 sifunyako niwadde omupaliso n'ogumu olaba kati awo sikati eno gyendimu mukyala sewa yakimpadde kitegeera naye mugamaze kugenda kubeera watyofolina maanyi galwana tukole tutya tusula wabweru nga ondaba woti wenasigala zine nga tonalonze ennondo oziraba kyo nalonze ennonde ndyawo wente ne sikati mukyala sewa yagimpadde eno bulawuzi nagiguze 12 gyenina kati awo nkole ntya tante oli alina ezongooli ebintu byonna byonna byayokyeddwa tetulina nika tetulina paadi ebintu byonna byonna byajjira mu nju engoye tetulina emifaliso baleese kale yadde katono twandikasuzeeko naye nako kukafuna lutalo kukalwanira bulwanizi kale ffe Uganda tetukyalina buyambi bonna bwe tufuna minisita kituufu abadde wano abaana ne bagwa mu bifaliso falisaawo ate nga nabo babunyooma naye ekikulu ennyo byebintu ebizimba omusingi ogw'amaka empale z'omunda zayidde ez'okungulu zayidde byonna byasaanyeewo obulayo blanketi obulayo amasuka obulayo siina ngoye nga bonda mama olugoye lwo nno ndaba ndozera lwenyambadde gyendimu ofunye biki omufaliso twala mu nyumba yo bwaba tofunye bireke towebaza banaye alina tuleetera ebirala mukadde twasigaliride kiro kyokufunyewo ebyalira balese ebintu babigudde mbabikubagalidde okitegeera wamba kitegeera mukadde bintu babiguddemu byonna akawunga ndoza kakukalaba bakayiye faliso babatweze omukakajo banaye sawa buyambi bajambani b'ekyalo kitulina gyekusigaza engato ebikopo amasuwaani emiruka esatu gonna gyendataligikulabye naffe tetwabakubira simu banaye abatujja okujja otubonyaabonya banaye tubasaba buyambi emikola tetulina abagitutte balala nono sinabawa abantu bazze ne batwegatta minisita kyakoze kibadde kibi nnyo ze sikirabanga nako ffe tetwetaaga mifaliso buno obudde tetwetaaga kawunga sepiki zayidde twakigumidde
kata kawunga ogenda kafumbira kawunga bakuzimba ogenda tekawumufaliso okweba kamumyala kyakubiri singa yabadde agala tuyamba yalikoze nga Lubongo yawe yakoze Lubongo yalese katono naye twafunyemu yatuguliddeyo emiti buli omu n'agendako n'esatu enena n'atulekerayo n'akakadde mu kaasi ne tumanya nti twafunye katono wekali kuba akakadde kadde kamabaati naye minisita omulamba ojja ozunga otya n'emifaliso ate mugireeta abayaayo gyonna bagiguddemu bagitutte n'abavunaanyizibwa n'abaali badde bawa ebintu tabawadde budde bibawa ate oyo minisita kikaaki basula bwe baabo bano waliwo abaana ono alina abazzukulu nga 12 ate no tebaweddeeyo ono alina abazzukulu abasukka mu 2 enakumulekwa naye minisita ekintu kyakoze akoze kibi nnyo yali tuleetedde amabaati minisita ku sente zalina yali tugulirayo amabaati ga bukadde 3 n'atugulirayo emiti gyakakadde nebira n'awatali tuwadde twali etusizaako ebisigadde. Nina abaana 5 bonna bawala owulira ninako emyaka 14 ina omwana w'emyaka 12 bonna bonna bagenda mu nsonga z'ekikyala naye kati we batuka okusaba always zijja wanga ne sente zajjira mu nnyumba oyo mumuyambire ddala sinabala kuzimba ngenda sula wabweru paka wiiki mmeka bannaye munyambe empesa bayaye bagitunda bali bayaye La famiglia anche mu camera mu giralisha voce. Ate akole sokamba kwa ina no muzungu leka bako chayogera abachayi bagala se toina gobina sirikansala mu sirika bonna tetulina ngoye abaana tebalina kyabo tewali yadde n'ekyokulya tuba kufunayo akawunga ogenda kafumbira ati twebuuza tugenda kukola tutya abayaaya be bagudde mu mifaliso abaana tebalina bakola ki ati tugenda kukola tutya soja yabiseeyiwa muno mukaala katono gano mazige gayita wa bantu basuba mu mazigi guno si mwala gano mazige guno si mwala gwo si mwala gwolaba oza gomazisi wajye yabi bawoza baminisita agomazito looza nti mazi ndowooza nawe ogalaba laba bupise zibuyita obulaba olaba pipe otegeera soja yabika wagula amaziga agwera mu agula amaziga abalodi gajje ekitegeera twabage mu oli yazimba abaana baffe balwala kale batuleetereyo kunika paka tunenika zaayidde
nebagamba nja kudda era nkomyewo era mbasaasira nnyo mwenna ngaafuna obufune era tumanye ebizibu byonna bye mulina nagambye ababeekikoosi bazedda wano abakesisi bazedda wano minisitule ya prime minister yazedda wano era bonna nga bagenda tukuyambe kyenjagala obagamba nategedde bulungi nga mputa ku kyapasoni wammwe amaka agakalirawebeebaka muli bangi era ngeesa emifaliso gino nga njagala mufune emifaliso n'emmere ngireese gye mugenda okulyako ate sijja kudda era ndete n'ebirala abatalina ngoye tugezaako okunyanya engoye tusobole okufuna engoye tugezaako okulaba nga abantu baffe batukola ki naye bino byendesa bivudde mu ofiisi yange nga bya Kabanda Foundation so si byaki si bya gavumenti bya Kabanda Foundation era nze nzireesenganze basaba tuleme bigwamu basaba ne bajjamu abagamba eddagala eryaliwe minisita atusiisana okufuna eddagala lya HIV lyabwereere kati kumwange mukeerereze esindika omuntu wale walaalwa wano kuba bakulembeze abantu bayinja omuliro era kakati nga Kabanda Foundation etusalawo nti tuddukire ku bantu baffe ate guno gwe muluka gwange ogwa Kisenyitu gwenvaamu wano wenkulidde mu Kisenyi era wenva okufuuka minisita so mbasaba ekiri mu kakajjo nkimanyi ekika ky'abantu ekiri awo nakyo nkimanyi so mbadde nnoggula emifaliso ngibaleetere n'akawunga n'abijanjaalo mbibawe naye nga kyenjagadde okugumya abantu nti prime minister already ali aweya era office ya prime minister yazedda nekola assessment KCC eri aweya Red Cross eri aweya nabo bagenda kuleeta obuyambi obw'enjawulo ku bantu abo naye njagadde bafuneko abaana ddala okufuna we bateeke oluba nga balinde ebintu ebirala ebikola ki ebigenda okujja twali tugambye KCCA kesobola okulaba engeri gyesobola okutandikamu obuyumba bwawo kubanga buli mu migotteko nnyo era guno si gwe mulundi ogusoosa okugibwa ebintu ebyo guno gwakusatu mu myaka ndoza nga-esatu mu mwaka wabeerawo abajja mu mwaka wabeerawo abajja so nayagadde tikambadduukire naye nga tukyagamba abantu baffe buli alina kyasobola ndaba wano ku TV nsaba batuwe ku buyambi abalina engoye bazituwe abalina ebifundulwako babituwe kuba tebalina yadde sefuliya tebalina soba tebalina kikomo naye nga ngenda kwongera nga nsaka nabe nga abantu baffe bafunako kyebakozesa kitonotono tutandikirako kyamu nnyo naye abantu bazimba dde amayumba tosobola kubamenya politikali tosobola kikola ekyokubiri kati nga abantu abali awo tebalina pulaani wabula bajja buza okwesenzaawo ne babeerawo era olaba nti ennyumba ezo ziri semi-permanent ezo puloti z'abantu tulina kwogera n'abannannyini bifo ebyo batukkirize tunoonye ssente tuzimbire abantu abo ennyumba zibasobola okuba nga aitha nga basapurentinga bakola batya naye nga abantu abali awo bonna omuntu asookerwako wa wansi ye muntu ali awo asobeddwa buli abulwa gyalaga mu Kampala ajja mu Kakajjo buli akola ekintu kyonna kyonna mu Kampala ajja mu Kakajjo
ne bagita Kakajjo zone eryo lyali lusaalu naye ne bagenda nga beesenzasenzaawo. So nze nsuubira nti nga minisita w'ekampala kinkwatako okulaba nga tukolera abantu abo pulaani naye tusobola zikola ku ttaka litali lyaffe ettaka ly'abantu etulina okusooka okwogera nga basobola okufuna bakolaki naye nga kati accident bwe yatuuseewo atusobola baga nti muveewo mudduke mugende ena kumala kulaba ngeri gyoresitowinga mu bulamu bwabwe basobole okuba nga bafunamu ekibakolaki we batandikira. I've come to support these people. This is Kabanda Foundation assisting these people. There was a fire outbreak 2 days ago. Yes, I came there and I promised them to bring him something. Now Kabanda Foundation has donated mattresses, food and food items for a start. But still I'm looking for other items for them because I know this is not enough for them. They are in need. That is a very privileged place. They don't have anything. They have nothing. They are disadvantaged. They have nothing at all. So we should assist them. And my prayer is if anybody is willing to assist us, kindly come and assist us. These people really need some are with children, some are pregnant mothers, some have treatment, some are even strong medicines like ARVs, so they need support. So, rich people, good people, loving people kind of assist this group. There are over 100 people, so you should support them. That land is not for them. So you cannot make plans there. You have to talk to the landowners, see how we can assist them. That's why I sent KCCA people. Physical planners have been there and other people. Red Cross has been there and the Office of the Prime Minister is going to assist us. So we are just waiting for the Office of the Prime Minister to assist us. I know they are going to give us more people, but for the beginning they have given them as a neighbor, as their mother, and as someone who belongs to Sengetu Parish, who belongs to Kakajjo. Because my area is Biro Parish, Biro Village, but that is Kakajjo. Those are our neighbors. So I grew up with those people and I know how they are suffering.